Ebyokwerinda okuliraana kkooti y'amagye Makindye ebikedde kunywezebwa nga abapoliisi y'amagye oba military police basazeeko ekkubo lino eriyita ku kkooti y'amagye nga buli ayitawo asooka kwazibwa ssaako n'okubuuzibwa gy'adda. Wano n'abamawulire babadde tebakkirizibwa wadde ng'ebiragiro oluvannyuma bivudde mu bakulu ne bakkirizibwa okugenda mu kkooti. Olwaleero abawagizi ba Kyagulanyi okuli Eddie Mutwe ne banne 35 lwe bakomezeddwawo mu kkooti eno ewulira okusaba kwe baateekayo nga baagala bawoze nga bava bweru. Bano bavunaanibwa okusangibwa n'ebintu by'amagye okuli amasasi 4. Balooya baabano nga bakulembeddwamu Anthony Wameri bazze n'abantu 7 ababadde beetegese okweyimirira abakwate nga kuno kuliko Mathias Mpuuga, Joel Ssenyonyi, Fred Nyanzi, David Louis Lubongoya. Name 10 of them. Nubian Lee. His real name is Ali Buken. Daniel Oyerod. Don't look behind. Don't look behind. You are carrying a luggage, and in case any absconds, it's you who will answer. Kyokka Flavia n'Abagabe Kalule ne Aisha Kabanda balemeseddwa okutuuka mu kkooti. Oludda olwabi lwe lusabye kkooti eneeyongezeeyo okuwulira okusaba kwa bano nga lugamba nti abamu ku basirikale ababadde bamanyi ku musango tebabadde mu kkooti. The officers who are supposed to be on our reply affidavit are not around. There are some other assignments in group. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti akkiriza okusaba kw'oludda oluwaabi era n'alagira abakwate bazibweyo kwa limanda okutuuka nga 25 omwezi guno. Pushed a lot and I got Kigo out. I think you remember. All the Kigo group, I got them out. But since he's praying that I should give you up to 25th next week on Tuesday, let's be patient and he comes in with the answers. This case is adjourned to 25th May 2021. Kino kitabudde balooya b'abakwata balowooza nti abantu baabwe baludde nnyo mu kkomera. N'abasirikale oba abajaasi beerwagala bakole ebiwandiiko ebyowakanya okusaba kwaffe naye nga ffe okusaba tukukoze abeeyimirira tubataddeyo buli kimu ekibakwatako tukyogedde nti amazima galina okulabika nga gakolebwa naye abantu bano baludde nnyo mu kkomera so tulaba nti waliwo obutali bwenkanya. Amateeka gakirambika nti tewuba bwenkanya ekisooka omuntu wavunaanibwa n'amibwa omukisa gw'okweyimirirwa. Bano bamaze emyezi egiwera mu nkomyo. Bano bagamba nti olwo n'abantu baabwe abalwadde abeetaaga obujjanjabi obw'amangu. Ne Map Media balinga bana abalina obulwadde obutasobola kulabirirwa mu kkomera naye empapula tuziwaddeyo era bye bimu ku bye bajja okwanukula ku olwo era twali tulowooza nti bano bo bajja bakwatirwa ekisa ekyekizadde babate naye nabo batwaliddwa wamu ne bana 35. Bano baakwatibwa mu Desemba omwaka oguwedde Robert Kyagulanyi bwe yali agenze okwenja akalulu Kalangala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bwetwogerera ng'emyezi gikunuukiriza okuwera 5 bano nga bali kwa limanda mu kkomera ly'e Kitalya. Juma Kiria, NTV Akawungezi.